mbaniriza ku PM Promotions amanya gange nyongera okubajjukiza bampita Boniface Mezaya atanaba subscribing amangunyo tulabenga zino ensonga tuzimala ngawe ntera mbagamba okonene mukadde tulabenga tweyongerayo kakati week eno yona okuva ku lunaku olwokutaano ebintu ebadde bitrendinga era ebadde bitadde ensi ku bunkenke era ebadde biri mawulire nnyo byebintu bya omusango gwa Ssuuna gwe yawabira aba Next Media abakozi Kawale Isaac Case Brian Wako kwe kusako ne Marco Williams kwe gattako ne blog omu ow'amaanyi president wa blogger gwe bayita Isima Olaxis Jaja Ichuli akati nawe twogerera Jaja Ichuli alimunda lunaku lweggulo Ssuuna yakoze tugambe nti no yakoze alina ka video yakoze ng'agamba abantu nti no yena amulabidde ku Jaja Ichuli Isima Olaxis amwagala era olina mala amusongerera nti no bwati era ali wano agenda muwa 1 million shillings era nti no Isima ono yeetagibwa ku misango ejejimu eja defamation alina okuvoola erinnya lya omulangira Ssuuna era nga alina okusimbibwa ku mbuga z'amateeka kubanga yabadde bamaze omuwadde statement oba warrant emukwata ku misango egyo olunaku lwaleero zibadde ssaawa nga 6 ku ssaawa 8 6 kitundu bwe batyo Isima Olaxis Jaja Ichuli akwatibwa bwato n'atwalibwa ku kooti emu eya Buganda Road Case ne banne batwalibwa ku misango gye gimu bwatyo Jaja Ichuli bamusimbye amaaso g'omulamuzi bwatyo n'asaba beyiro ne bagimumma kwekanga nga musajja wattu bamusindise ekitalya mpaka olunaku lw'enkya gyanaava ate adde mu kooti addemu abitebye naye tetumanyi oba bino binaggwawo biti oba binaggwawo bityo kankuwe ku Jaja Ichuli Isima Olaxis nga totola ku zino ensonga muganda wange Cookie Promotions abaddeyo era byonna abituleetedde kujja nanyimirirawo ate nga tubadde tetulya nnyo kambugu naye namukolako vidiyo yeemu nkubiriza abantu mwenna okugoberera amateeka ate mutwale ng'example oleme foolinga muki mu bizibu nga byedemu naye basuubiza buli kimu kijja kukola ki kijja kuba bulungi era nga we mulidde omulamuzi siri guilty era ngenda kujja enkya tubyongerezeeko bino ebintu by'amateeka wabiyigira wanga nkwali oli siniya nnyo era amateeka nga manyi ntera okuba kumpi n'Honorable Muhammad Nsereko mbakubuulira by'abakola so njagala obbakubiriza okusitopinga era natandika blog association mbakyuse mentality tuve mu bintu omuntu okuwa 5 okuma omuntu biki si birungi naye we twabijjawo ne tuorganizinga tusuubira nti awo katubafunyemu obuzibu naye tugenda kyandolinga mulangira Ssuuna ajja kuddago mulabe okitegeera naye nga siri guilty njagala okutwala omukisa guno gwennyini okwebaza kooti okwebaza ababloga bange mwonna bannamawulire bakasuku mwebale kujja kubeerawo nze ndi law abiding citizen era mpulira bulungi bandimandinze mpaka we banamproducing enkya that's how country moves bebale nnyo Honorable Muhammad Nsereko once again okumbeererawo mu very hard times era omuntu akujjayo mu kkomera yabeera omuntu akoze eki asinze abavubuka mwenna mukyuke tudde mu digital marketing kuba bali abaagala ebyokuvuma batuteeke mu buzibu nabo weebali kati we tubeera organized tuba tujjewo business naye nga kati mujje bukoto ku kibiina kyaffe kigenda kuddukanyizibwa bulungi tulina leadership newe mbasiriiwo mwebale nnyo mwebalire ddala kujja nanyimirirawo ate nga tubadde tetulya nnyo kambugu naye namukolako vidiyo yeemu nkubiriza abantu mwenna okugoberera amateeka ate mutwale ng'example oleme foolinga muki mu bizibu nga byedemu naye basuubiza buli kimu kijja kukola ki kijja kuba bulungi era nga we mulidde omulamuzi siri guilty era ngenda kujja enkya tubyongerezeeko bino ebintu by'amateeka wabiyigira wanga nkwali oli siniya nnyo
era amateeka nga manyi ntera okuba kumpi n'Honorable Muhammad Nsereko mbakubuulira byabakola so njagala obbakubiriza okusitopinga era natandika blog association mbakyuse mentality tuve mu bintu omuntu okuwa 5 okuma omuntu biki si birungi naye we twabijjawo ne tuorganizinga tusuubira nti awo katubafunemu obuzibu naye tugenda kyandolinga mulangira Ssuuna ajja kuddamu mubulabe ekitegeera naye nga siri guilty njagala okutwala omukisa guno gwennyini okwebaza kooti okwebaza ababloga bange mwonna bannamawulire bakasuku mwebale kujja kubeerawo nze ndi law abiding citizen era mpulira bulungi bandimandinze mpaka we banamproducing enkya. That's how country moves. Ebale nnyo Honorable Muhammad Nsereko once again okumbeererawo mu very hard times era omuntu akujjayo mu kkomera yabeera omuntu akoze eki asinze abavubuka mwenna mukyuke tudde mu digital marketing kuba bali abaagala ebyokuvuma batuteeke mu buzibu nabo weebali kati we tubeera organized tuba tujjewo business naye nga kati mujje bukoto ku kibiina kyaffe kigenda kuddukanyizibwa bulungi tulina leadership newe mbasiriiwo mwebale nnyo mwebalire ddala kati bubaana tewasi ono musibe